Abawagizi ba General Muhoozi Kainerugaba bassente 20 nga beetegekera olunaku olw'enkya lwagenda okwambazibwa ennyota ey'obwa General awamu n'okuwaayo woofiisi. Emikolo gino gyakubeera ku kitebe ky'amagye ag'oku ttaka e Bombo. Olunaku olw'enkya abawagizi ba General Muhoozi Kainerugaba bagenda kugabula ente ezisukka 20 nga bamukulisa okutwa ku kirirwa kya General ng'emikolo gyakubeera ku kitebe ky'amagye ag'oku ttaka e Bombo. Ekyo bagenda kukikola nga amaze okusibula mu butongole olw'ekiseera kyaweereza ng'omuduumizi w'eggye ery'oku ttaka. Mukwano gwammwe olunaku lwa nkya lwe bagenda okumuwambaza akayinja ak'okuna akdaala erisembayo mu magye ga Uganda. Tujja kuba tusigaza ekintu kimu bwa General Manager bwa Uganda gwe twagala mu maaso awo. Muzeyi Kasaabeera ng'awumudde kyekifo kye tusigaza kyokka kye twagala. Balambaru gahara akulira mu enteekateeka y'okuteeka emikolo gino alambudde engeri bwe ginaabeera. Ab'e Kalule, Watuba, Bombo, Matuga, Nansana, Wobulenzi, Luweero mwenna mujje mu kisaawe ky'e Bombo. Tubasalidde ente 20. Ono asangibwa mu Lufula ku Portobello mu Kampala ng'abakinjagi bali mu keetala kukusala ente n'okuteekateeka ennyama egenda okugabulwa enkya. Akunze abawagizi ba General Muhoozi okugenda ku kisaawe ky'e Bombo bamwaniriza ssaako n'okunyozayoza olw'okutwa ku kirirwa kya General. Nkubiriza mwenna Muhoozi Army, Revolutionary Guard, Team Chairman, MK Project, Avengers n'ebibinja byonna ebyenjawulo n'abawagizi ba NRM Solido, NRM Youth, ab'omu Lufula, Sevo Cup. Asiimye Pulezidenti Museveni olw'okuza mukwano gwabwe ekigenda okumuyamba okwongera okutuusa obuweereza eri bannayuganda. David Tamale yakusakidde eggule lino.